bilioni za Uganda 10 Ministry eya Finance and Economic Planning babadde mu kakiiko akakosa sse zibadde ssaawa nga 6 ku 5 awo kitundu awo 6 kakati nga ministry yawa eya energy ey'ebyensimbi mineral energy simikoze bitya y'ensimbi yabawa bilioni 10 naye nga teziyise mu makubo matuufu naye nga nejjukira nti Uganda tusasula trillioni 5 buli mwaka nga ne sente ezimu tetuzikozesezza naye abantu bakitegere kyenjogera babakwate bilioni 10 zaweebwa ministry eya energy nga teyise mitendera ekiyina okuyita okujuwa sente kitegeeza bano omulimu bagukola gaddibengalye bona basalawo ebyabo bilioni 10 zakola ki ye mwebuuza kwani finance n'atunula ate era nga ministry ya energy esobola okwegaana kubanga tewali kiraga nti mwaji naye nga singa yali gavumenti yaffe eno kakati ekiriwo bw'owulira ebigambo ng'ebyo n'otunuulira ebiguudo ebiri mu ggwanga kanjogere ewaffe gye tutambulira mu Jinja City omanyi minisita agenda kwesimbawo ayaga kwesimbawo mu Jinja North yalimya amakubo minisita yani obukulembeze wa presidency miri babalanda kati tractor buli gy'owulira saidi ze waffe yeewuluguma babalanda yazikoze eki naye ne King Kong amulemeddeko King Kong mpozi ezijaani kakati ye balina okwegendereza budonde eyo kubanga aga naye ali budonde eyo yegiriisa bangaye budondo ne wanyanga eyo ye King Kong kyakoze kusomesa abaana ku bwereere abaweza kakati swengere yeswengere peregesi bade bayina ejajja ali jajja naye swengere baba ekigambo speed gy'abavuga ekigambo okutuukawo okwetunuza akalulu agenda okunyumira ka Jinja North so ffe tubirese naye nga katwebaze minisita miri babalanda nti singa atambula bw'atyo naye ne King Kong so kati awo tuvuddewo kati oyo bagende bamukebere omutwe gwova okusoma yani so kugasoma mutugawulire ate kati omulimu ngana amawolu yagajjamu omukutu kati nga bweweteekateekaawo sooka bweteekateekaawo Karulizi